Okwawukanako nga bulijjo amadda ga Kano Dr. Kizza Besigye gabadde ga mirembe era ng'obwedda akkaanya bulungi nnyo ne poliisi nga gyemugamba okuyita naye gy'ayita. Mukwogerako eri bannayuganda, Dr. Besigye abagumiza n'abategeeza nti ne bweru w'eggwanga gy'ava bali wamu nabo. Ab'ebweru bonna bali naffe. Wano bamanyi nti Mwami Museveni ebibye byaggwa. Era balinda tutereeze balyoke bajje batukwatireko eggwanga ligende mu maaso. Ono ayongeddeko nti ebbeeyi y'ebintu egenda erinnya kubanga Uganda tekyafuna buyambi okuva mu banka y'ensi yonna. Mwawulira nti banka y'ensi yasalako Uganda. Kubanga tebakyasobola kukolagana n'ababbi abenkanidde wano. Bassebo ne banyabo bannayuganda lwaki baagaana Museveni? Ndowooza kyeraga kyokka olwaleero. Kubanga kuva lwe twamala akalulu ebyenfuna byeyongera bweyongezi kola ki? Era tebinaba nga tebanagenda tebijja kukola ki? Tebijja kulongoka kubanga tebamanyi kyakukola. N'olwekyo mugume embeera tugirina bulungi egenda kutereera. Besigye ategeezezza bannayuganda nti babeere bulindaala kubanga mu kaseera mpaawukaaga bagenda kuba bategeera ki ekiddako. Tetutudde tutambula wabweru na wano munda tukola ki? Tutambula. Era mu biseera bino ebijja abantu baffe bagenda kubanga babayitamu babategeeza ekikola ki? Ekigenda mu maaso teri kugenda. Bino Besigye abyogeredde mu maka ge Kasangati era nga yonna obwedda gy'ayita abawagizi be balabiddwako nga bamutonera ebirabo eby'enjawulo omuli ensimbi enkalu, emmere awamu n'ebirala bingi. Bakira obwedda abawagizi bwe bakola obukolomoni obw'enjawulo olw'amadda g'omuntu waabwe. Basirika Sarah, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.